Njagala okwagaliza amazaalibwa amalungi buli erisse kinoomu ng'omanyi buno bakuzala mwezi guno ogwa Juni bwe tugenzeemu, era nga tulinawo omusezi w'omu kibuga amanyiddwa nga Bob Kulit MC. Alina channel gye yali akolera ne tumanyi wakyagikolera. Abaali bamulabyeko yali ku channel awo bakayita kachano kali awo bakayita Uganda Kyannaku we yali, era nga simanyi oba akyakolerayo, naye nga tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Naye nga 1st of June olunaku si lwa leero, leero 3 mu lumu, leero lumu omukulu Katamba Edwin Paul nimuyita nnyo ndamukatako erya Paul kubanga Katamba byayiseemu otunya mu Bible ne Paul byakola ki byayitamu. So Katamba Edwin abasinga mumanyi nga MC Cuts kasangwawo, abasinga mumuyita mwana wa kintu onono, naye leero mazaalibwa ge. Emyaka sigenda kubanga njogera olw'ensonga mbuno omusajja nga Katamba teetaga kubanga okola ki ng'ombalira myaka, naye abasinga adde bagamba ali 37 Lawrence Wakanamu njikyuse njive emabega. Kati gwanda osobola ziva emabega nga wolabye omuguwe Dalubo bwagambye ekigede si buli omuntu ategeera, naye nga ffe abategeera Katamba awezezza emyaka 37 egy'obuto bwe, era nga munange ono alina abaana abangi nnyo. Agezaako omuvuganya mu industry ne bamuyita Wizo Manizo, yagezaako omuvuganya okigedde bulungi nnyo mu nsonga z'abakyala n'abaana, naye nga ow'omukwano we dearest we amanyiddwa nga Caroline Maka akedde mu postinga n'amugamba happy birthday Kikwano, onjikiriza engeri y'okulabiramu omwana wange, ondabiridde mu buli mbeera yonna, ombeereddewo, era buli muntu yenna yeetaagayo Katamba mu bulamu, yeetaagayo MC Cuts. Ne ngamba naye bannange abantu abamu kati olw'ensonga muno ngamba nnyo gwe bw'olya otama ate abantu abamu bwe babalya batama. So Katamba happy birthday chali wange. MC Cuts live to inspire. You've inspired a lot of people. Era abantu bawulira beita MC Bob Kuliti, MC Bikoze beita MC Kajanjalo, MC Wambi gababeerawo ekigedde, naye nga king of the mic tumanyi amanyiddwa nga Katamba Edwin. So awo munange si ekaikaika wabula abantu bangi nnyo abakuziza amazaalibwa gaabwe. Omukyala amanyiddwa nga Evelyn Lagu, abasinga ge mwaka zake Evelyn Love ajaganyiza emyaka 39. Next day chokwa Evelyn Lagu asinga Katamba obuku. Lawrence Gonsingo yayogera mazima. Ayi ndera watandiyogedde mazima yandibadde ayogera kyesawa obulamu bwotukamu wena okubanga oyogera mazima. So happy birthday eri the darling singer actress amanyiddwa nga Evelyn Lagu. Live as a testimony because munange ensonga ze tuzitegeera. Waliwo omulala gwe njagala oyisaamu wano birthday yabaddaani wano omuyimbi omulala gwe nadde njagala okubagamba ku birthday by the way. Pia Pounds wamulabye Lawrence omwana yesaza akantu ka gundi neŋŋamba yes no yes no yes. Aba birthday katubakomyawo kale ensonga bazitozi eza birthday ne katandikireko ku mukulu amanyidda nga MC Kapale. MC Kapale nonna agambye agenda kutandika okuloga Lawrence. Wadde okimanyi Kapale yagambye kati avudde ku bya Katonda, avudde ku byebulungi bwansi, avudde ku bantu, wabula kyagenda osalawo okukola agenda kuloga abantu bano wammanga bali basatu. Yagambye agenda banoonyeza eddogo ery'ekika ekya waggulu ennyo, eddogo eteesimbika. Mune mugamba lwaki obonaabona noonya Lawrence amanya yalina abasawo Abaganda, alina owena Kifuma, alina neeno wa Asani Nduga bamuyita n'omusawo we Gandiba. Lawrence yogera abasawo Abaganda n'agamba agenda kuloga omukulu amanyiddwa nga Balamu Byabalugahara alekeraawo n'okuloga enkuba. N'agamba agenda kuloga omukulu amanyiddwa nga Abitex oshegedde ekimwambaza enkofiira akole kyatandiko jijjako. N'agamba agenda kuloga omukulu amanyiddwa nga Bajjo process mbuno nerimuza embaalewo. Yagambye by the omulogo wa Bajjo ali mbaale kuva muno Bajjo lwamuwa ssente n'agendewa embaale alinga kyali wafu lwe bamuwa ssente oyo yagenda afuna ssente n'akuba akasimu. Lawrence omutegedde kati yagambye aye yafunye omulogo we bonna abasinga bagenda eno mbaale, abasinga mbulira ekifo naawe Lawrence eno Asani Nduga gye mumusanga bujuuko. Ye yagambye agenda hoyima nenzijukira kyali wafu omutegedde omukulembeze. So Kapale yakayanye nnyo ku lwa ssente ezafumye n'agamba ye yategeka komedi n'amusala ne bagana omuwa akasente. Abasajja bano babi nnyo. So jaga kutusako MC Kapale ng'atabuse era kubene lwaki agenda kuloga. Era nagambye by the way Kapale yagayita sitannatuuka myaka gya ntondo naye kigenda omuloza kasente kuba n'abasajja ekisooka Abitex mulogo eddogolo manyi Abitex gy'alijja mu mulogo wa Abitex atudde ku masengera awo waggulu awo ku mpologoma watudde nti ate owa Balamu
ali 40 owa bajjo omulogowe mbuna alirudawa alimbali bino n'ebigambo si byange byambu temunoonya bannange ebigambo byambu era nga yabiŋŋambye okuva mu matu gange okujja bibabulya ye mukulu amanyiddwa nga MC Kapalego njagala nkutuuseeko essaawa zino mu an exclusive interview osobole okumulaba naye nga twagala obbakowoola mwena byonna gye muli mujje mutuwagire wano ku King Montage Studios tukuba ebifaananyi ebya buli kika tukwata emikolo tukwata okwanjula okuyinjirwa mujje mutuwagire bannange twatandiseewo studio yaffe twagigulawo dda mujje nankola ye ku bitaala oba si ekyo tukubire ku ssimu 0702 10 41 25 07 02 obulamu si bulungi mbeera mbi ddala mbeera si nnungi era bagamba eyasuza oyo omulabira ku nkeera kiki obulamu kiki okuva pandemic we yajja coronavirus paka ne kati mwaka 2020 tukola gwosobola okuba nga ndi bulungi mbadde n'essuubi nakwata fayiro yange oluvannyuma lwa gavumenti okutugamba nti bajja tukompasetegayo ku busente buli muntu yategeka show si ba promoter abanene tebyali tibyetoolera ku Abitex babajjosi n'abaani baketti baani balunywa ebintu byali byetoolera ku muntu yenna yali ategeseeyo ka show ng'olina wali otadde serezo nezifa naye embizi zange bunaane embizi zaafa bazeetenye ebigumba by'embizi nezibira nezifa siina mulimu wenzijadde n'olwataano okumala omwaka gumu n'ekitundu nafuuka beega nsabiriza busabiriza omuntu eyali ekolera sente zange kale n'oluvannyuma lw'ensonga eyo bakerere omukulu Jerusalemu Sale n'atuwulira era ne batugamba buli muti yategekayo awandike fayiro era nze yange nenjiwa afaane lubowa n'agitoola wa Jero Kayanja buterevu nga manyi bulungi etuuse paka mbaka mbadde ninda okuba ninfuna kasente ezasooka bazibba n'ezino ezazzeko ze betusuubira amabanja batubanja banka zitubanja biki zonna sente zetuwewola batuli bubi paka nazino bazitutte wali otegese ekivulu nalina ekivulu nalina enkazi okudde ku kyezi neeri okubiva leeruze ekansanga era ekivulu kyasi kyali kya miliyoni zali zonna wamu nasente zalitadde miliyoni 8 mu mitwalo nga 7 nene nga nsubira libe nafuna sente zange artistic ngende endongo engeri gye bagiggala sobola okutandika bizinesi endala nenzisaawo ekiraalo kyange ekyembizi nentandika okukola bizinesi zonna ze nalisobodde kubanga endongo kati yo yaggalibwa naye bannaffe bakulu baffe baganda baffe betubadde tulinamu essuubi bajjo Abitex ne Ketti balamu nti batumazeemu nnyo amaanyi okulaba nti bakuteesereza ffe ne baziwa abantu kati waliwo n'omuwala atambula ne kusaasira bamuwadde sente newebuuza yategekawa bakutte abantu bebaleese nga tebateekanga nakusho si bali mu ndongo eba bajjayo sente ne bazibawa ffe bali mu ndongo ababonaabona ate ffe ne bazituma balamu yagambye nti bebatawadde sente si bapromote era tebadde tebaafiirwa baba wadde sente bonna abatategeka wadde balamu bulijjo bwatu bwayogera balamu ye kati yafuuka muntu kugambo bannyonyola entya bana badde batakyalina sympathy tebakyalina kisa kyonna abo boolaba balamu ne munkubire si butakwata gyo yina kubira Abitex yampimula so ekintu ekituluma bannange batuloze tuli bannayuganda balina omusaayi ate ababadde mu ndongo ebbanga ababasajja batutegesa ebbanga Abitex yantegekanga ku bivulu bye balamu bampa ebivulu bajjo nga ntegeka naye weewunya okuba nti abasajja abato batuliddemu olukwe okitegeera nebavanga batandika okuweza President Museveni afuze bubi nnyo nnyo simanya biki nabo nyininyini enfuga yaabwe gye balimu ekintu kye balimu nabo bakitutte bubi nnyo olowooza golwaki tebakuwadde ssente ne baziwa n'abatali mu ndongo anti bali baabwe ensonga gye nawuliddeko entuufu nti baayise abantu abali emabega bajjo balamu ayinza okufuna abantu nga 10 emabegawe n'abapuluvinga tugeze oli babafunye miliyoni 15 bajja bayina ku miliyoni 10 oli ng'alina 5 ekitegeera tekakotyo ke bayiseemu kati naffe baali bagala tugere tubalabe nti tugambye muzeeyi ijja kuweebwa kasi twapuruvinga fayiro yange nze tugenda okubira jeno gundi manya gundi ani lubowa n'aŋŋamba n'amuuza ekibuuzo mu bajjo manya Abitex wamukola ki n'endowooza nze oba ze saafunye nagenza okulaba basebbanga baani baana bangi nnyo ng'abantu bangi tebaafunye ssente zaabwe manager vivi ozaako ki tugenda kulaba afande Nakalema tugenda press conference ku kalenda watumalira ebizibu byaffe tutuulaawo nabo bwe baatuula tukuba omulanga tuyita omukulu Jerusalemu Sale atutanga atutereereze kubanga yatuwa Jero Kayanja sente zaabuze talina kyavaayo kwogera naye nyininyini ne bwe tumukubira esimu takola ki tatunyega kati tuweebuuza kati Jero Kayanja talina bwatuyambidde twagala mukulu Salemu Sale aveeyo atuwa omukulu gwe yatuwa Jero Kayanja atubulire lwaki tebatuwadde sente sente baziwa abantu abatalimu abatategeka kyogamba mu Jero Kayanja ebbanga lyamaze wano tamanyi bantu bali mu ndongo muno n'abatali mu ndongo abantu abamanyi
olowooza ekyotuuza obutuuza press conference kinaamala lwaki temugenzeeko oba mu kkooti oba tulina obukakafu kyetugenda okukola tugenda teekawo peaceful demonstration twekalakaase kubanga kati tugenda fiira mu nyumba to be honest enjala etutta twali amabanja luli beekalakaasa ne beeyambula ne bafuna ssente era ne bazibba we are tired of being used batukozesa bakozesa then bamala okutuuka gye balaga nga bo batusuula naye nga ffe abantu abatuufu abalina okufuna ssente sente tezalina kubanza bapromota abanene bokka omuntu yategeka ekintu kyonna alina okufuna akasente babbalamu ne ba Bitex abagamba nti nno bapromota bafunye sente bonna obawa message ki balamu Bitex keti balunywa message gyembawa nti njagala bategere tuli bannayuganda bino byansi byakuleka ne banatulagako bwe batyo ne batoka sente bazibbye sente zisobola kuggwawo era wano balamu bajjo Bitex yateeka enkuuka n'afuna biliyoni miliyoni Museveni amuwa abadde mwavu nnyo wano juzi okitegeera sente zaafuna nti sente bamanye nti ekiseera kijja tutuuka endongo eggulwewo bajja tuyita bajja twetaaga otutegeka tugenda kubakolera tugenda basibira ekikookolo teri kugenda kuddamu kugenda mu show zaabwe baga ekirungi tugenda n'ebidongo bivaamu tugenda tutandika kukola bu bizinesi bulade ebidongo tubiveemu tulabe kale bwe banabisigamu bwe banayibisa bwe banategeka